Njagala okutegeeza mayima yanja nti kisokera ddala nsanyusa okulaba nti muze wano okulaba kigenda mu maaso. Tournament eno nga mugiraba Uganda International Challenge ebindabinda era ejja kutandika olunaku olw'enkya nekibayita qualifiers. Ezo zibeerawo singa obanga oyingizizza abantu bangi nnyo. Tournament yayingiza ensi 49 kati nga zirina abazanyi abasukka 25. Kati bwe tugiragira bwe tuti n'abamu abasinga bali mu reserve waiting list nga tusobola nakola kubanga basobola okuzannya. Naye nga bwolaba entegeka zonna ziri bulungi, tukoze kye tusobola nga bwolaba liko kati bwogiraba si rijjo badde okola ki olaba ebiseera ebyo. Ffe tugiteeka ku mutendo guli ogwa waggulu ogw'ensi yonna. Abantu nga balaba bazza bweru, tewali muntu yenna ali kugamba nti bakino kiri kino si tekituuse kino tekituukiridde. Bonna balinga bo balaba bali kunyumira nga batraininga nekiba nti ffe nga bategesi tulaba nti tuli set. Kati kye tulina okulaba nti leero olweggulo tujja kuba ne gye bayita managers meeting saa 12 nga ejja kuba egira okukola final touches. Ani manager ki eyafunye omuzannyo omulwadde, manager ki eyakoze ki eyajjemu omuntu bayafunye accident bwebityo. Bwe tunamala nga tukonfaminga draws nga matches tuzikola ki tuzitambuza mu schedule nga tournament tandika enkya. Bategeeza nti Mukama yampa ekitone kubanga ekikolagana okutegeka kyekintu kyenina ekiri mu musaayi. Nti bwe twogera wano nja kubagamba nti tubeera ne tournament z'abazanyi abaana abato wano ne tuba nga tulina events nyingi n'abaana nga 4-5 naye tuzikola mu nnaku 3. Kati bwe tuba nga tulina tournament y'abantu 2 ekitegeeza nti tukola ki ogikola mu time gye twagala. Kale ekitegeeza nti time yonna gye schedule tugikola mu ngeri entuufu kwesa system eyo ku mulembe international ne tuba nga maki zikola ki zijja kuggwa bulungi. Era bwe twogera wano tukoze nga tuziteese ku kooti 3 ne tuzijja ne ku 4 lwakubanga twagala okuba nti kooti zibanga zirina space eyagalibwa ne zibanga mulimu TV cameras ezikola ki ezinazikwata obulungi okubanga tuzikola ki buli kintu kivaayo bulungi. Kati nekitegeeza nti tournament ejja kutambula bulungi nnyo era ne ba technical officials nga umpires ne ba line judges we bali bulungi betegefu obweda technical committee bayisaamu kibayita refresher okulaba nti tournament ejja kugwa mu time. Ba Uganda twayingiza abazanyi 9 naye ekyenda ekyo nga bwe ngambye tournament kasebera y'amaanyi ngene bweri ey'oku mutindo gwa international challenge points 4,000 obanga osinga. Abantu banoonya points za kugenda mu Paris Olympic Games omwaka ogujja. Rankings ezizze za waggulu nnyo nga bwolaba nti mulimu ensi nga Malaysia eresa abantu abasuka mu 10 mu kirabulabi, India basuka mu 10, Singapore bali wano, England bulijjo tetera kujja wano naye eri wano ne tiimu yaayo. Mulaba bano kuba mu America ba Canada eno wansi ba Peru mwe bali kati ekitegeeza rankings nyingi nnyo nti abazanyi bafa batalina rankings kyabadde kyebalemeseza okola ki okubeera mu main draw ne qualifier naye banga batunda banakola ki abalimu kati abasigala babeera mu eri muki gifise waiting list. Kati ekitegeeza bwe tubalamu abalimu balinga 30. What I can say is that Uganda International Challenge 2023 is, as you can see, ready. It will be starting tomorrow with the qualifiers and of course ending on Sunday. And it attracted 49 countries with over 250 players. This tournament is very huge and it is where people are looking for the 4,000 points to add on whatever they have so that by the end of the qualification period next year, they are able to go to Paris for the Olympic Games. So the tournament is really a huge one, and of course, as you can see, it's going to be very competitive. We have had players all over the world because we have players from Asia, that is Malaysia, there's India, there's Thailand, then of course Singapore, then we have Europe, we have England, we have the Netherlands, Switzerland, German, Belgium. Then when you go to Pan America, we have the Canada, the US, we have Peru, Then Africa, we have, of course, Egypt, we have Algeria, we have Uganda, we have Zambia, South Africa. So it's a huge tournament.
And of course, it is where we are having, as I said, the top players to come here and fight for the points. Samayanja, I think you know him very well. For all my time, I'm lucky, I have the experience of handling tournaments and of course events. So with my experience and of course putting tournaments together, we use also the software. It makes life easier for us. So as far as we are concerned, even though we are going to use 3 courts from what we had before, we are able to go into that. We are going to finish the tournament in time. Because you have been looking at, we are having these schools here. We have 400 kids, and in 3 days, and they have team event, individuals, but we finish. So to us as UBA, this is nothing. We are ready, and of course, we shall be able to finish in time.
mafuta wa mafuta ya alaibaro. Baya ngai mkubiri ya sina baye. Mbona kuta kwa. Mimi ndio kwa. Ndio ya matatu. Experience.